Twataddewo emisinde gino ng'egenda kutandikira Kampala ku Parliament mpaka Gulu okutegeeza abantu ekisooka engeri gye tuluzinzeemu emiti and then ekyokubiri bajje basimba emiti. Kyetugezaako bategeeza nti mu April wagendayo olunaku nga olunaku lwonna tulutegeze nti lwakuba nti twagala buli omu aplantinga emiti. So okuva Kampala okutuuka e Gulu ziri kilomita 330 and it's a really so kitegeeza nti twetaaga abantu 33 okutwala eno button petition egenda okusaba abantu buli omu asimbe emiti. Okudduka kugenda kumala ennaku 2 and tusuubira nti tunaatuuka e Gulu tujja kuba tutuukiriza kye twagala. So smile but look in the camera. Fantastic. Fenga Stanbic tubawadde million 10 okutandika naye Stanbic initiative yaffe egenda kubeera nnene ddala. Tugenda kukola mu masomero nga 200 naye buli ssomero lye tugendamu tugenda kusimba emiti. Era omwaka guno twagala okusimba emiti 20,000. So gye tugenda okusimba in addition to what UBL is doing.